ne mulowooza mbu bali mu struggle. Kabazimba amayumba, kabagula agamotoka aganene, ate mugenda bazzaayo, era mugenda bazzaayo. Babakoledde kaki ku byalo? Babakoledde ki? Mulabe obugagga bwe balimu. Babakoledde ki? Buterevu mukwano gwange kwaniriza ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Bw'otalaba kubango subscribinga, genda maaso subscribinge, likinga, gendeko ne mu comment section obeko kyongamba. Munange sigena kubanga te nkulisa ntandise n'omukulu Basajja Mivule. Basajja Mivule munange musajja muganda nnyo. Era ye Basajja Mivule agamba nti bantu bangi nnyo mu Central munange bazibiddwa amaaso, tebakyalaba, ugaba magulu go gasibiddwa n'emikono, batwala butwazi munange gibaagadde, nammwe mwewulirireko. Teri struggle nga yabayaaye, yabawemuzi, yabagwagwa esobola kujjako dictator. Ne mwagala mbasomese paka ddi. Mwagala njogere paka kukuka mu ddookooli. Abantu ne bajjula ku social media nga bawemula buwemuzi, bavuma buvumi, kati struggle eruddawa. Oteekwa kuba musiru nnyo alowooza nti waliwo struggle. Ne musindika abantu. Tetwagala kumanya, totubuulira eyo diversion. Tulwanyisa dictator. We are removing a dictator. Tugenda kujjako dictator. Tulwanyisa nakyemalira. Bazimba amayumba, bawasa bakazi, embaga ziringa embaga, bagaggawadde ate alina mukazi yawasa, eyalina omu kati alina babiri, amayumba ganekaaneka bunesinesi gati, abalwadde banamboze babatwala mu Amerika. Eno musaala buli mwezi milioni 4 nebigenderako, si musaala gwokka kuliko ebigenderako bingi, milioni 4 zigenda ku akaunti ya Namboze. Oyo nno ye Basajja Mivule. Jugera yatugamba ye alina faamu ye munange security gy'alina tegambika, wadde nga omukulu penge ye amwewulira. Okuwono avaayo munange nakola statement, ono alumba famire z'abantu, ekintu munange kyendowooleza ddala nti si kirungi yadde n'akatono. Eyo nno munange nga nkugyeyo ye omukyala Catherine Kusasira avuddeyo munange nayogera ku nsonga ya Ronald Mayinja, era n'agamba munange mwabagamba mbu yadduse si bituufu. Musajja mukulu no yagenze kubanga ate munange ayongerako ku misomo gye. Jjukira ebiseera ebisinga kigambibwa mbu gy'okoma okusoma munange n'omusaala ogukusasulwa gweyongera. So kyandibanga omukulu Ronald Mayinja yagenze kwongera ku bitabo bye asobola okubanga munange mu nsonga za politics ayongera okuggumira. Bw'atyo munange omukyala Catherine Kusasira bw'asobodde otutegeeza. Wabula mutuluba lirimu ye omukulu Eddie Kenzo, onono nga ye presidenti owa federation eyabayimbi empya eno eyakolebwa kubanga mwanatu erwanira omuyimbi owa wansi kw'ossa n'oyo eyakikuba edda, njogera kuba retired ng'abayimbi abakadongo kamu ba Abdumulasi ba Fred Sebata bonna omwo. Eddie Kenzo agambye munange tagenda kukkiriza kubanga abayimbi baritayalinga mu bwavu, kubanga ono agamba bayimbi bangi abakadongo kamu bambi bali eyo bakaba obwavu n'agamba tebayambiddwa, kyokka nga ennyimba zaabwe zisiba zikubwa ku mpewo. Okwono nga kwe kuli radio station ez'enjawulo kw'ossa ne TV stations eza Uganda ezisinga. Era omukulu Eddie Kenzo yagamba agenda kuluma ogwa waggulu n'ogwa wansi afuba okulaba nga asobozesa omuyimbi yenna okubanga mwanatu afuna kasimbi yadde nga takoze stage performance yonna. Kitegeeza omuyimbi ne woba retired mwanatu olina osigala nga olya kasente, ng'olya ku ntuuyo zo. Ye omukulu Kabako kosa abayimbi abalanga Big Eye bakyagenda maaso n'okubanga munange bagamba nedda kino tekisoboka, eyo federation munange teri mu mateeka, byonna bye bakola malya ga nsimbi bagala kubanga bonona sente za w'omusolo. Kabako agamba munange ezinsimbi zonna gavumenti ozimalira mu bayimbi ng'abo. Jjukira abayimbi bonna abasinga abali ku federation eno nyinza okugamba mukwano gwange bali mu big brands, bayimbi banene, bayimbi bamanya, bayimbi bogamba nti munange akasente bayinawo. Ojja kwesanga nti ku federation eno tekuli bayimbi bato.
era twalabyeko n'omukulu Victor Rose ng'agamba mbutuufu ffe abayimbi abato we are not represented in that federation. Batuyisaamu amaaso bagamba mbu tuli bayimbi ba TikTok, naye kye balina okumanya kati guno omulembe gwe guliko era ffe bayimbi abaliko ssaawa eno bandibadde baturecognizinga ng'abayimbi baleme kutuyisaamu maaso. Era awo Kabako agenze maaso n'ategeeza singa kisoboka ssente ezo munattu gavumenti yandizitadde mu nguudo, yandizimbyemu amalwaliro because enguudo mu ggwanga Uganda zeeraliikiriza ziri mu mbeera mbi. Era ne mabegakawo twalabako omukyala Rema Namakula yaliko ku street emu wabula mu mmotoka ng'alaga munnange ebinnya bimuyisiza ddala bubi. Gwe kavidiyo ako katambula nnyo era gwe atakalaba munnange ke kakuyitako. Of course ye omukulu Big I twamumanyira buli wajja atugamba kigambo kimu Eddie Kenzo tayagaliza, wabula ku luno Big I avuddeyo nayogera amazima n'agamba nze Eddie Kenzo ga mazima simuyinaako buzibu kubanga ali successful era simuyinaako nooma yonna kubanga nange nina wentuuse ate ffenna tuli banene, wabula kyennowooza nti Big I ali mu ttulubalirye ne Eddie Kenzo ali mu ttulubalirye. Nyongera kujukiza mukwano gwange nti oliko Jika Media ensibuko ya mawiri. Kwatanaba kubanga subscribinga gena maso o subscribing likinga ogendeko wansawo mu comment section obeko kyongamba. Wetoyongera mu maso ye omukyala Bad Black munange ayina obwaka baweereza omukulu Ronald Mayinja yona gyali bumutuukeko. Era Bad Black yavuddeyo n'ategeeza Ronald Mayinja nga wali omuwagizi we ennyo era n'amuwa n'obubaka ku mukutu gwe mugatta abantu. Obubaka bwe yamuwadde munnange buzitomu era bwebwo bw'olabaawo osobola bwesomerako naawe n'olabira ddala omukyala Bad Black nti mukyala mbutuufu mu bakyala. Jukira nti Ronald Mayinja byonna ibadde bimwogerwako byonna yavuddeyo n'abisiimuulawo era bonna abadde bagamba yadduse ndowooza ssaawa zino byabakalidde ku mimwa, naye of course tetumanyi kituufu kyeki yadde nga yavuddeyo n'atunnyonnyola nti ajja ffe tugenda kuba nga tumulinze watadda ate awo tujja kumanya nti munnange yatutadde mu kigaali. Omukulu Brian White ye tukyamulinda paka nakati tukyakandaliridde tulinda Brian White naye tusuubire gonna mazima. Nyongera okujukiza mukwano gwange nti obaddeko Jika Media ensibuko ya mawulire. Gwatanaba kubanga subscribinga gena maaso subscribinga likinga commentinga tusobole okubanga munnange tutambula ffenna. Nsaba Mukama Katonda ate akumpe ekisinga weeraba.